kugambe bagamba obulamu butono ku transplant like yamaanyi ebeera so heavy ku bulamu bwange butono transplant ebeera yamaanyi nnyo ebagikola nyinza kufa bufi oba sikyo bwe mba mbaddewo ko ne mbawo kati nembeera nga ate nensigoyo omuntu ambadde nayo nyonoonyonooni tekiraba so kati awo walina kuba understanding ng'omuntu. Mukubanga wakomyewo Uganda right now status is okay, are you fine, like osobola okudda ku stage okudda muno otandika okuyimba okudda muno nozanya? I'm not very fine, yes. But I have to learn to be fine the way I am. Why you take it up? Is there a difference? Waliwo enjawulo? Si amaanyi njengamba si amaanyi, but I just have to learn. Nina kuyiga omanyi waliwo ekyo kyebayita okukkiriza nokukkiriza nti embeera mwendi bweti bweri kati nina okugibeeramu sina kyakukola ate ogenda kwekonsolinga pakati kati nze ndi mukazi mulokole ngenda kusaba Katonda nyambe nkole emirimu gye nsobola okukola nsobola okubeerawo nene eddoboozi yate likuvaamu buli wantu oyogera anyway immunity yange eri boosted a bit. Okay. But sijagamba nti ndi okay kuba nenkyangenda mu ddwaliro omuntu ali okay abatakyetaaga ddwaliro but sina okuyiga okubeerawo. That is my new normal. I have nothing to do about it. What is the worst moment gyotuuka ebweru n'ogamba blood mukama gwe mpayasita obulamu bwange? The worst moment worst moment si nyingi nesagala kudda mu bintu ebyo bibera emotional basagala biddamu. Obugamba obusemba mugambo obwo olina kyeweetaaga era eggwanga okukolera bali nawo nga bwe twali tukola nga we contribute asobola okusolicitinga nga bwe nkugambye wedda abantu bali mukunyambako nakati banyambako aliwo Tina ali eyo ali Turkey abera Denmark jana bakyanyamba abantu banyamba kuba bakimanyi what I'm going through Farida Walden bali mukunyamba but bajja kunyamba paka ddi. That's why negayirira Katonda ansasire sobola nange okuddamu okukola ebyange. You had doctors one in Kampala ngera batugamba nti anytime from now anti baba agezaako paka webakoma bintu binaku bibeerawo muntu nalemererwa nagamba gendako nibalala nabo bagezaako paka webakoma naye twatugenze n'ekigambo kyabwe baali tebakukebera because twatugenze nabo nga batugamba anti babakebera paka webakoma tebansindikako ebalala tuyinza okubanga ebima ebimu tetubiina waneeka naye nga bakolako kyebasobola which is also good kuba nabanzijanjabirawo endi nakyo bali bakola wano nekyo babadde bakola batugamba ate waliwo byotuuka ate nebazuulamu ebirala natuuka ne bagamba ate omutima gwalina mulwadde nnyo kusinga kidney bagamba omutima gwali gutuuse kusaayo okwagala oteekamu akanda eryanda batwe ku mutima so nebagamba kamampe treatment era treatment njiriko bagenda sigala nga banzijanjaba naze n'amadagala mangi bagenda sigala nga bampeereza eddagala embasobodde nezirayo ne bankeberako so batuka ne bagamba omutima nagwo mulwadde nende ate kagamba sente nezibeera diverted kati nezidako ne ku mutima ate neno nyina okukola dialysis yo nyina gibeerako nakati nenkyera ngenda mu ddwaliro wakati gye nyina obeerako kyenyina kati okukola kuyiga kubeera nti ngibeerako. I have to learn nyina okumanyira nti bwe nti bwengenda obeera. In fact this is your daily life, this is my normal life now. Nda kuddamu kukola byange ndatandika okukola ebyange byensobola okukola bitali bizibu nnyo ebintu nina kuba nkola emirimu gyange nga bwenerabirira obulamu bwendika ekisooka buli very expensive. Tugambe ogenda kuddamu ozannya ebina Uganda nga obadde okola n'okufulumya ennyimba. Nina kukola emirimu gyensobola okukola egitali mikalubo abasobola okumpa emirimu bampe nkole kuba I have to take care of myself. wava eno nga toli fine good enough mukama mulungi tukyali naawe era tukulina twebaza Katonda have come back neera ogambye nti bakuwadde n'eddagala lyogenda okuba ngaobeerako
why kati ebi patient eri mpaka ng'oli fine for good buzibu ki lwaki wakomyewo anti kati ate mbadde nkolayo ki kubanga kyebakola wali era nawe kyebakola eri bakola dialysis ate eri very expensive osinga wano ate lwaki nsigalayo so eri sinayo omulimu gwenkola tukiraba sente bannayuganda zebakukuŋŋaanyiza zaali tezimala tezamala kuba zaali mu miliyoni 8 okusooka netuddamu netuteekako sente ezimu mu concert sente ezimu nezifa nasigalawo miliyoni 6 nalina okutambula bakula biki tezaali tezinawe kyezikola yabide singa waliwo obusobozi gavumenti yeno nekuyamba wandisigaddeyo nebongera okunzijanjala kuba mbadde nkyetaaga ddala okujjanjala ina help gye weetaaga right now kubanga wakomyewo okubanga bannayuganda n'abawagizi nakakyalidde nkyalina abanyambako bakyanyambirako ddala abantu kwebaza mukyala tina banyambako kuba buli muntu amanyi situation yange badde down sinatandika kukola but abantu bagezezaako I'm also trying kati nina kati nange okuddamu netandika okwekolera ng'omuntu kujja munnaye tubadde ne Uganda nga waliwo ebitambula era nga omukulu amanyikiddwa nga Vegas nayagala kupropozingera Ntebe awo ng'osala kutemwasinkanye teporopozinze twabula byebifaananyi yanonye naye kyokuproposinga simanyi wabatekekibagamba manyi bwe mubadde ebigambo byomumanyi nga ate fete tubimanyi so ekyo sikimanyi nekyala omuntu aba naproposinga omuntu eba surprise tasobola kiŋŋamba akikola ku lulwe naye waba agala kuproposinga it's okay naye mwagala mukwano gwange mwagala nnyo yakaproposinga emirundi mingi kuggwe Are you for real? Milioni ndoza katingi 3. Naye engeri gye muzadde. Nze ndaba ndi mulwadde kati simanyi life yange wegenda kukoma beera mugamba. I know. Are you serious? Tomanyi ze kidney eyinza okunzita. Bakitafuna omuntu omulala okitegeera. But he's my good friend, he's always there for me. Buli muntu yeetaaga Vegas mu bulamu bwe kuba ye muntu gwengambako buli kimu. I'm free with him. And like netaga okuseka. Kubanga wetaaga okubeera munaawe. I go through a lot. Mpita mu bintu bingi byesitasobola kunyonyola. Era nga tosobola tegeera. Unless ng'oyiteeko mu kyempitamu. And people are saying, why can lwaki ogwa mu love at this particular time? Ate love yo terina time gye bagiwandiikako nti alina kugwa mu love. Wanje. Neshala abantu bo bakitwala bulala balowooza nti omuntu aba akwagadde muba mugenze ne mwebaka ku nsonga wenyini bagambye omusajja munene akwebakako kuofe sigenda kwetikka Vegas ekisooka ekirala omuntu okwagala omuntu ekitegeeza nti mugenze mwebase Vegas simuguwa ddala okubeera nga yebaka n'omuntu nga mulwadde mu mbeera mwendi naye yali ready okulinda his patient now. That is why I propose the mirundi 3 ng'omugoba. Simugoba but mugamba asooka taking a time. Ojja mukkiriza. Katonda bwali basazeewo nga kitemeddeko. Banze ebyange munaye singa bikwasa nnyo Katonda. Okay.